buze kaki gwobulirako kalibwa nakulabe nabadawo nechekinga ebintu byobizanga kulaba onazuze kusaba mwenda okusaba sazi nenga akantunulire mami nenja nendaba mami olina waka mungi nenda kisiza ku muntu ndowooza byabazze okubuuza oba niwakolina kati oli byobazze okubuuza byebimpa ekyokutegeera naawe era byonziramu olumu bimpa ebyokutegeera ate ndowooza omuntu oba olina kuva ova ku background ye twagala nnyo okumanya omuntu yeani yajja atya abantu bwebabamanyi oluusi waliwo ababa bajja ne bakulabira mu myaka 5 balutandikiraawo n'abalala tebamanyi nti oli mama waabwe abantu tebakimanyi nti olwaleero nanjagala kibanyonyo bakitegeere bakikakasa. Hi my people, I'm Namlondo Evelyn, I'm chill with Evelyn Namlondo. Olwaleero mbaleetedde omu ku bakyala bensinga okwegomba mu Uganda. Ngere mbabegako awo nabaleeterako omulalira gwensinga okwegomba. Neera mbaleetedde omulala gwensinga okwegomba gwenjagala ennyo, maama wange, muganda wange kwegamba buli kimu kyo. Omukyala sigenda mwogera kamulinde ye abenyonyolere ababuulire n'amanya banange nsanyusa okuba nti tuli wano ne muwala wange amanyi Namlondo byemulinako bingi byemumanyiko bingi nnyo nnyo naye ekirungi nti waliwo omuntu gwolaba bwoba olina gwokuzizza n'omulaba nti akuprogressinga naawe essanyu libako ebibi so naye nga bambi webale kubanga otuuse wano okuba nti ozze wano waffe Munyonyo onkyaliddeko era mwebale namwe kubeera nga musubscribinga ku YouTube channel ye era bambi mukawagire bambi mbeere nga musubscribinga kuba kano akaana kavudde wala okutuuka wano amanya mpitibwa Irene Namatovu Lutaaya era nga ndi wano ne Eva wange ze kunjo kyayoko ku bubuuzo and mami abantu bagala okumanya mukyala Irene yani waliwo abakulayo kati mu myaka like 5 ye n'atandikirawo nga tamanyi Irene yani like James Dewo people babeera bagala bakoleki kakati Irene Namatovu mukyala muzadde ekisooka ate Irene Namatovu mukyala mufumbo ate nga business woman ate nga muyimbi ku byonna ebyo byenjogedde kantandike n'ekyokuyimba kuba abantu kwe bamanyidde kuyimba kuno nakutandika dda emyaka gisukka mu 10 nakutandikira naye ng'ate mwe mundaba wano nga nzina amazina gano naye galina gye gaava nze natandikira mu ssomero nga nzina amazina g'Amaganda creative dances kyova olaba n'okuyimba natandikira mu Kuseno Amagali Primary School nasoma era nentumbula talent yange ate nafunanga omukisa nti buli ssomero gye nagendako ngafuna basari so kati primary yange yonna nagimalako nga ne ku basari era music dance and drama kati nengenda secondary yange nengisomera ku student center wali Makerere Kavule olevo nagisomera ate ebiseera ebyo bifo kuva mukono muzadde mami wange yafa n'ava mu bulamu bw'ensi naye neŋŋamba nino obulamu bulina okutambula nekwatana ne dadi wange era nanoonyeza basari era nengisomako kwawo paka senior 4 student center kati awo A-level netandika obulamu obw'okweweera kubanga bazadde baali bavudde mu nsi netandika obulamu obw'okweweera naye nga sinnabutandika nagendako ku Batty Valley wansi ku Batty Valley Primary School naye mu theatre nengendako mu theatre nga njagala talent yange mbeere nagituusa nembeera nga waliwo competition ezaaliyo nembeera nga participatinga era nali omu ku baasinga naye ate nga nzinze ku bintu biri
talent yange efuna wengituusa n'ekirala nakufuna school fees. Naye ekyantiisanga nalinga saagala babuulira nti Irene wenoonyeza ssente naye nga byebintu bibiri naye ngaokusinga nayina okweyongerayo so kati bwento bibadde bitambuza obulamu kati wagenda ku Bativale watandikiramu Eagles yali ku Bativale nga kati bwetwali bwenagenda ku Bativale Eagles production naye teriiwo waliwo Damas production yekuli mukyala Maria Ndagire ne Katoli Bwami naye before Diamonds production Africa Talent ya drama ne dance na music yali mutono twali tuyimba kitono naye nga drama ne dance byebisinga obulungi kakati mukyala Maria Ndagire oluvannyuma lw'okuba nti nina byesikunyumiriza ate nti naleeta omuzadde wange kuba competition gezaaliwo namanyiddala nti omuzadde kuba ndaba emyaka teginnaba okukyasoma nambeeta omuzadde of course muzeyi wange yali akyaliwo nagamba ne bakkiriziganya ntandika jana yange ntandika era teyakaluubirizibwa nnyo olw'ensonga nti already omukyala Mariam yali andaba mu talent ate ne muzeyi wange yali abyagala so kati olugendo ne lutandika kati badde ombuuza ku Bativale awo Bativale bwe twatandika na drama okusinga ne dance naye ate kati twagenda okulaba abavubuka bajja abavubuka kwaliko Misach kwaliko Geoffrey kwaliko omugenzi Fred Maiso nekubeerako Fred Seruga ne Mayinja abavubuka abo nga nabo kirabika balina enteeseganya n'omukulu Katoli Bwama baagala kukola bandi kati awo ate nze ne bangaba eno bandi Mariam Ndagire nagamba nedda kati engeri genda mu Eagles sobola okuba nti mukolaki mubeeramu tutambuza ekintu so nengenda gyegambye gye bayita Diamonds production ya Katoli Bwama nomukyala Mariam Ndagire kati abo ne bajja ne batandika nabo okukola music dance yali mutono yali ngeri mu Afridama kati netutandika okugenda up country netukola naye nze already nalinga nkola naye nga ate ngenda kusomero wakikola ng'otya obudde wakufuna ng'otya endongo osoma kubanga eriyo abaana bali babagala oyingira katemba naye nga basoma kati obeera obawa amagezi kiti kati saagala kulimba obulamu without talent bulamu bulinnyo kubanga kyekisinga obuzibu buli lwobeerawo nga abazadde tebaliyo tomanya kiddako naye nze ndoza nafunamuko akakisa kyenasomako ekyo okuba nti nasobola okuba nti buli wengenda nalina feva nga buli wengenda bandabanga omuntu alina talent bandabanga omuntu ow'empisa bandabanga omuntu ategeera asobola okuba nti nina kyengenda okwongerako kyobola bakyanyambanga nnyo era obulamu bwange nabutambulizanga bwentyo nga lwenfunyeyo emitwalo 2-3 nga ngitwalayo ku school fees kuba nali essomero eryo nali lyayampa half bursary era ngamba nedda kati gwesasulako ekitundu naffe tukungerezeko olwa talent yo kati awo nenjiya obulamu obwo yapaka senior 6 first time nedala amasimalaako kati nenjopinga out mu senior 6 ebyokusoma nensooka nendyesonyiwa awo nesooka osanga mwami Lutaya mwami Lutaya nali naye okuva mu Diamonds production nga mukwano gwange era ebbanga lyenamala naye twali ba mukwano nedda nkubuulira nno nakakusesezaako maibeta olaba omanyi abantu basinga osobola okubeera omuntu osobola okubeerawo ng'omunyumizaako ku bizibu bye kubaze Mwami Lutaya nanyumizangako life yange ku bizibu byange nga bonobeerawo nagenda okulaba omuntu gwenna okunyumiza nemugamba nedda naye kino kiri bwekiti embeera eri bweti nagamba nedda ebyo bibeerawo naye gwesoma kola booti ne booti ojja kutereera embeera ejja kutereera so
nga bwe gambye nti nasooka mufuula nga mukwano gwange naye ate oluvannyuma netwegeetinga netutandikirawo awo muli mu Afri-Diamond oba awo nga muli mu of course Afri-Diamond yali Afri-Diamond twali mu Afri-Diamond naye Afri-Diamond yali nnyo mukwano gwange era nga begane naye Eagles Production ng'etandika tutandika serious relationship naye ate nga sifuuse mukyala awo tuli relationship challenges kizo wafunamu kubanga olaba wali muto nga tokyasoma ate ofunye boyfriend girlfriend ebintu ebyo nga kakati nze kyemmanyi nti omuntu bw'obanga oyinza okuba yesu muto naye ebiseera ebisinga nga era bwegambye nti bwofuna challenge y'okuba nti tolina bazadde okula wekka nga toyagala waliwo ebiseera ebisinga ng'omanyi olina okwereezaawo ng'omuntu olina okumanya engeri gy'owereezaawo ate olina okumanya engeri olina passion olina byoyagala mu bulamu ate olina okubitambuza siganye waliyo bamaama bato bataata bato naye nga bomanyi bamaama nabo embeera teyali nnungi nga bagezaako kye bagezezaako taata wange naye omuto gwe bandikira yali agezezaako naye nekigaana kitegeera so kati obulamu obwo era abaana bonna abali eyo advice gyembawa bw'obanga mukama akuyambira zadde nga basobola okuwa 10 n'ogenda ku ssomero genda okikozese utilize that chance kubanga bw'otagikozesa oba ogenda kubonaabona obulamu bwo bwonna wali abaana abaliyo nga talina yadde ng'agenda zenna abaana bendabaawo ku street nga batambuza nasangako omwana ng'asoma alina essomero lyasomeramu banakakina n'okukakina ne mubuuza lwaki otambuza masks nagamba I'm looking for school fees nemutunuulira really ng'ali mu secondary ng'omulaba ddala nemutunuulira ng'ate ate nga bazadde be baaliyo kyekyewuunyisa namubuuza ng'omulaba nti embonaabona gy'abonaabonamu alina okunoonya school fees asobole okusoma so kati abaana bw'oba olina chance nga bazadde bo basobola okuwa 10 n'ogenda n'osoma gikozese nga bwe kisoboka kuba okusoma kw'obukulu kumenya saagala balimba ate oyinza okutuuka ekiseera nga gwe kennyini tolina muntu akuyamba mu bulamu kale kati kansooka enveeyokko ne kayimba kipi wasookerako ng'olwotuuse eno mufuddeyo eri mukoze Eagles Production kayimba kiki wasookerako ani akakuwandiikira ebiseera ebyo kakati akayimba ke nasookerako bakayita laavu y'okuvuga before laavu y'okuvuganya waliwo akayimba ke nayimba akagamba kambeera nawe omuntu omuto gy'offe mama abakwegomba bambi bakute yesire ebbiri avuganya nange akayimba kali bwekatyo nakatambula bwekatyo naye akanyumira ani yali akawandi akayimba of course Geoffrey oyo yanina mpandikira ennyimba zange ezisinga naye ate nali sinnaba kuyimba kwata microphone nti nyimbe waliwo omukyala mutafeebe Nasolo yalinga ayimba nga nze no mayiminga ne Angela Kalulu nga nze no mayiminga era lwali lumu yes nga mayiminga naye ate nga njagala nnyo okuyimba nze kenyini nga nembyeyimbira lwali lumu omwami bamuyita Mitande wa PTC n'ansikiramu microphone nebinyiza neŋŋamba naye kakati omukyakoze kanzireyo okusomero bino mbivuddemu n'asika microphone eyo kati naze ndi eri abantu bakubye enduulu kumbe ndi mukumayiminga nga ndowooza nze neyimbira agenda okujja backstage nga bagamba gobadde oyimba Angela yabadde ayisaamu eddoboozi nafa nenyiigira Mitanda naye Mitanda nampa ensonga nagamba Irene waflatinze yesterday kyokolaba nagambye Angela asooka akola kyayiseemu eddoboozi kati oluyimba olwolimba kati oluyimba lwali waliwo oluyimba lwe bayita
nakikola ntya kuba nkizudde nti kyo tekyanjagala olaba kukaddiyeko naze nkiraba mbikawala kato kale mbitandike ntya timbisibye mbikubye eka walijjukidde mujoffe munnange kuba gowangobesa mu ssomero kati akayimba ako lwe baakampa nenkayimba kugamba ekiddala kyakyankalana kati olwo nga maze okumanya ensobi zange nezeeyo backstage ne bagamba mukakasanze mudoboozi lyange nenga nedanga bakubira enduluwa kikoze okikubye awinde okikubye nenga nenkwata sente mu bwenti ameekolo nagamba kati awo kikutte kati nali mmanyi kati ngantya nga nkimanga nyinza okubanyimba naye nga backstage waliyo omulala ayimba kumbe nagamba era ngenda kupafectinga ngenda kuyimba neŋŋamba kati maliridde teri byakunyimbira teri byakumayiminga nenkeyimbira ekidala nekisanyuka abantu ne banyumirwa ne bajja ne bafuwa ssente kuba nali too emotional nga kyenyimbako nga dalinga kitegeeza nga nkifiiringa kolo sadda mabega natandika okuyimba ennyimba zange nabye okuvuganya n'abasajja zonna nga muzeeyi yaziwandiika. Of course yalinga ziwandiika. Ezo ennyimba wezalinga zifulumira people nga bamanyi like your life nti gwe gwali mu kweyimbira nabye okuvuganya ogikoye naye abasajja so nga tebamanyi nti muzeeyi okutandika mune yalinga awandiika naye kati awo twayimbira labye okuvuganya nga ebiseera ebisinga nagamba nga mwana mutaayo oyo nga nina topic gyenjagala ayimbeko olwensonga twalinga eyo nga akyala wagamba abasajja batuyimbireko abo batugambireko ozonya kati nga ntunuulya mu bigambo byebayogera nange mwenzija kyenina okuyimbako omanyi okuyimba kuno topics zino tuzifuna ne tuzijja mu bantu oluusi naffe bitutuukako yes ne tubijja mu bantu abantu bennyini kye batugamba kyowulira embeera z'abantu naawe kojja noyimba ekigambo natinga naffe of course tutambulira mu life yobwetyo bitutuukako naye abantu basala ekigambo abasajja of course generally mu relationship n'omuntu ate omumanyifu kyokyo kyali kirina okubaawo kati omuntu bwabanga already naye mumanyifu kati neyimba nti naye abasajja bakitemumusonyi w'obwenzi kibiki era omuntu agamba kati jofe yamenzeeko kakati biki kati nagamba so naye ate nze ekyanyamba nga abakyala baŋŋamba nga ayimbye kyekyo message nga bagifuna bulungi so ezo ennyimba zantumbula nnyo zantunda nnyo zanyamba okuba nti mmanyikya nnyo zaali z'amaanyi nnyo by then bwe mwavaayo eri mujja nemukola Eagles Production nefukayo omutawana wano eyo nga teri abakwata remember nga teri abawunyamu oli newabaani Eagles yali yamaanyi kikuba era nga bolaba abaki abalingala bwe bajja nga bamaanyi abakongo bwe bajja nga bakuba akadongo nga bwoli akadongo manya abo bakongo kati ne Eagles bwe yajja nojjawo abakongo era Eagles Production yemu kubajjawo abakongo ne Chameleon ebiseera ebyo kubanga yakuba olulimba bakipepeo Jamila kwegamba ngaolabira ddala endongo yennyininyini eri ey'abakongo kitegeera kati ezo ennyimba naffe entandika okuba nga tuzikola ki tuziyimba kati mwawulira muteba naye tugenda towulira ate museparatives kakati manyi business kintu kigazi nnyo business ezisinga mubaamu ups and downs ate ebizibu bagamba ebyomumaka tebitotolwa era buli olaba omuntu omukazi adda wali n'agamba bannageza amaka gange gali bwati aba kikazikazi amusosoli tuse obwo oba omanyi nti omuntu obadde noyebbamu n'omala naye emyaka egisukka 10 kati waba akunyuziza tekyetaaga ate kubuulira babbali bayita nakunyiza ate ababbali tetukola birungi byalingawo nga titeetuteetu naye nga of course twawulira bubi nga abantu ababadde baludde ffenna naye era bwe twatuukiriza of course ne tubamiisinga ate nabo ne batumiisinga tekyatuyisa bulungi nokutwaliza awamu
story naye mukama yabagize naye ate ekirungi nti buli omu yagenda yakwata side ye ate ne tunyumirwa music kubanga nze ebbanga eryo twaseparating ate nalaba ate nga musically ngenda nnyo maaso oli mukwambuka we nafuna za Frima we nafunira awards ezo ez'amaanyi so kati kitegeeza Katonda yali akitegese ng'alina ensonga lwaki kanzije ne kwa Frima oli ose n'ogindeetera bane wakikola otya ekya Frima wagendayo otya waayo sente ne bakunominatinga eri bayita mwani ekintu kya awards eziri international tewaba kuli ekimisi nti zibeera ngulu ekisooka nze omulundi ogwasukani nagenda eggana mu Afrima nali siina gwe mmanyi nga siina gwe mmanyi ng'ate nabo tebammanyi nga nange sibamanyi okitegeera naye nga bamanyi waku wange nakwata oluyimba olwo lwe bayita nsambira nyuma nga janzi nasooka fulumya kuzaala kujagaana nga sisuubira nti kuzaala kujagaana agenda kuba w'amaanyi era nga ndowooza kuzaala kujagaana ono abantu mbaziza mu ngoma eŋŋanda ddala kuba mbadde nyimba nga ziravuze okuvuganya naye abasajja best friend yes nga zikuba abakyala abali mu bufumbo abasuubira okufumbira kiki naye neŋŋamba abantu ngenda balaga style ya Irene Namatovu endala ddala really banaagikkiriza banategeera nti Irene Namatovu omutuufu naye omulala azze tinemanya nti kati ngenda struggling mbere nga music wange ono bwe mba mukyusa nkola buli kimu okufa okulaba nti banyumirwa kyenkoze eki good enough zaala kujagana n'abeera oba yali kindowooza simanyi kubanga talina watantuusa saagala kulinda yankolera financially yakola ate nga n'abantu balwagala mu mikolo wawa abakyala bankubira bannange kyangu obubiza omwana wange agenda kufumbirwa abaana bamaze okusoma bamaze okufuna emirimu ngaze olulimba lwe lubakolera kitegeera so kuzaala kujagana oluyimba olwo lwatambula nnyo neŋŋamba yes kitegeeza abantu banyumiddwa kati kandeeta olulala nendeeta nsambira nyumagajansi netukola oluyimba olwo choreography Mr. Kadu yamukola nakola Kadu Yusuf Watch Katro ebikwatibwa George Newton and George ebikwatibwa NG Films kati twakola team omanyize bwe mba nina project gyendeeta nina team nzibira nnyo mu team work ntuula nabo nembagamba katugenda kuleeta ki kigenda okunyumira abantu kikye tugenda okuleeta ekyotansambira nenanga era nekimiteekayo naye kyanneewuunyisa oluyimba nagenda okubanga banyumiya kati ate nekuzaala kujagana balinominatinga naye nali heavy nali expectinga saasobola kugendayo kuba naye nakabebi kange kati nasaaga negamba sinagenda kunyonyi naye kaninde ekigambo banaba bambadde awaadi era saasobola kufuna awaadi naye kuzaala nsambira nyuma nga jansi nga nominatize negamba kiki of course oluyimba olukola nelutambula nelugenda kitegeera nelutambula lule lugenda kitegeera bwoba oyagala osobola olusubmitinga nogamba kansubmiting mu Grammy Awards mu Afrima mu BET bo be bamanyi oba balulonda bate balukola ki balinominatinga naye kati nagenda okulaba Katonda amanze mbadde mu industry nga buli kimu ebisinga mukama abadde annyambe abinkadde naye nga nali ebiseera nga sinafuna ezo international awards agamba ekyo Katonda kasita akimpa kati awo nategeeza dda nti at least ndi muyimbi yali kyenali njagala nkituuseeko so kati Katonda nali eri awo nga ne balinominatinga tenebigere Afrima n'olusinga category gye nalimu ate nga yalimu abanene baali bangi of course nenjijjayo naye nagamba Katonda akola ebintu otya bannange owulidde oliggana ne bagamba wadwina from Uganda nasooka kulyanga Irene mulala naye nerinnya Namatovu ne baligatako namalafe ne Uganda ngamba
mu Uganda teri Irene Namatovu mulala oyo aliogu taliyo najirinya gold eraba eyo award gold yenyini mama ogenda jinda ngakunyenji kwata award yenyini ndabanga mutufu ningenda nga backstage aba Davido bali waliyo Bana Boy ningamba what nze kutamanga olabira tanti wentuse kama wenali njagala oli ne ba Davido of course aona mlondo nzika itema abiraba aona mlondo nze mbana zibisewo nkugambye naye mune Katonda akola ebintu nze nali sikiriza naye ate nze na kuvadda wali mu category eyo talent yange eya best traditional folk song era oluyimba olusambira nyuma nga jazz lwasinga era nenjireeta naye lwakuba kyankola obubi nti nagireeta ate nga esaga abafudde ku nyanja bangi ababot cruise kugamba nempulira ennaku nampulira nga nina essanyu eryawat naye ate nga nina ennaku eri abantu baffe abaffe so natya nnyo bwe natuuka nga ge mawulire ge nasanga naye nali ngenda kukwata awaadi eyo ngifuula ensonga nali ngenda gibeera nti ebyo byebiruma abayaaye ebyo nali ngenda abayaaye balumya n'awaadi eyo nkole oba kikitegeera simanyi naye munene nsanga abantu bafudde nga sirina nnyo package nkola eryawo nga sirina nnyo kyengenda kukola kinene ku awaadi eyo nenkisibwa ne ngamba itsoke kati kaninde Grammy oba BET kubanga wentandika oba nti kasita otusimbula Afrima oba odda ku Grammy oba BET era gundi eno yankoze ndi pandemic corona badde obase Grammy ebadde okitegeera abadde abase naye tetufaayo corona anti ne omwaka ogwedde wano last year mba ndi awo kulengera ne Ivan Namulondo ku nnyonyi kulengera n'aba Bitusi bwe bali mugenze Nigeria akyateyo kali kakodyoki kakati Nigeria twali tuzeera nga waloliba lunali nfulumiza era nalo ne balunominatinga oluyimba lulala kati nnoolwo oluyimba olwo ntuufu kwolwo banneetegekera nga bw'omanyi omuntu ng'olina kyoleese nga bali tebakisuubira bayimbi bannanga ab'emu nsi ez'enjawulo nabo baali beetegese wenyininyini waliyo wabala abayimbi abamunene munene n'ebitiibwa ebyaleesoko be5 onona nga bakutimbye nayengira Nigeria oli ku billboard ono ye mami wange nentya ngredi carpet wenewena nga bakutimbye wali eri5 nesooka nyimira nenga siyinza vaano nga seekuza ku mami mami oli munene ekitiibwa kya Mukama ate n'ekirala Mukama bwakuyamba n'ofunako okwezo international awards era abayimbi bannange abali mufube nnyo mukikolerera ekyo kubanga si kyangu oyinza okyogera n'okiroota naye kwolwo loozuukuka n'okifuna really oba olabira ddala nga music akunyumira n'ekikolerere bwekikolerere okituukeko so kintu kinene nnyo we wano olwedeeza kulaga awards zeninawo ngezisuukamu 2 eze Uganda naye eri eya Afrima naye egatta Uganda yonna egatta bwawadzi bwonna nebawali so kati eyawadi eri international ogikolerera naye ate bwogifuna omutima gubeera mugumu nakulaba mukwano era aliyo mukwano nengamba bane mami ngoli munene gambye twalaba bwe batulindirienkimu fenna ngoli oyinza ogatulima kabaka bakwini buli kimu nga batwala bayigayo bambi organization yabwe nungi baorganizinga ebintu abayimbi babatwala baba respectinga mu kiti kyabwe kugamba tebaliiko nti oba omuyimbi ki Afrima management yabwe nanjebaza nnyo kubanga batwalira ddala really netufiiringa nti tuli ba international musicians kubanga si kyangu omuyimbi okuva eno tebakumanyi kitegera yes lwakwa kati nze naye nafuna award mulundi ogwokuyimba ali bannange nakyovula batwajja ne batwaliriza bulungi nnyo ne batukolera buli kimu sina kyenteeka era oboddayo ekirungi wali ku source oboddayo mukwano tondeka kubanga nze nanyumirwa ebitiibwa biri bye nali kati nga nange ngamba nange era wendi wadde nga tebandeke naye nga ngamba wendi era nagamba iva wange kagenda alabe akakase ddala ekirungi wali ku source na buli kimu wakitegeera naye
katonda waliwo ebintu byakola kyekyo lwaki tusaba tufukamira ku mavivi ne tumusakola ebyagenda olengera bannagana ba South Africa ba Nigeria ba Rwanda buli omu bajja ate nga bakumanyi of course I need a picture ati nze nogenda mulondo ninda nange David I need a picture neera bwe twakubanga ebifaananyi kubanga era nange nenyonyolako Uganda kati olwede kati aba Nigeria bonna bavaayo nga bakutekumanyi kapeti kyenagikola onerabidde najjani okamba nominated ekyo nakikola Eva abantu bakomanya abantu nze ngenda n'embeera yo nendaba nga boogera ku Namulondo nembatunulira neŋŋamba kati ono Eva nentunulira omanyiza ebigambo byange tono soogera nnyo naye neŋŋamba na Eva omutuufu ka Eva mumanyidde for over 10 years naye nga ekisinga tolina buzi bw'oyagala omuntu n'omwagala ebyaddala ate tolina buzibu ku muntu ku bantu tolina ntalo era omuntu atala nze sikyogera mbu oli wano ku kamera nkyogera kuba nti nkumanyi nnyo n'okusinga abalala balowooza nti bakumanyi kuba nze nkuze nkulaba okuva mu S4 nkulaba senior 6 nga nkulaba so kakati nze Eva omutuufu era waliwo story gye nalaba neŋŋamba abo tebamanyi Eva nakubirako nemugamba Eva temutegeera mujje mumumbuuze nze nga nze amumanyi mujje mumumbuuze mbategeere Eva kyeki Eva yaani era nze bwe ndabanga progresses nze nombenga nonkuba yes ka Eva kange Namulondo kange era papa namugambye nti Eva alina YouTube channel yaguddewo era alina abasubscribers agenda kati bafollowers bayongera nagamba yes yeyo muwala wange yenyini gwe nali njagala nga njagala akole kino kitegeera so ekyo kirungi ate kyokola okuba n'omukwano gwa ddala keep it up Eva nze nkulaba nnyo beera nnyo n'abayimbi bayimbi era kuva dda nga be bayimbi boŋŋamba paka kati kugamba kitegeeza tebakulinaako obuzibu naawe tobalinaako obuzibu olw'ensonga olina empisa ez'omu bantu totama tolina bukuusa bw'abawala kitegeera nze twali ku mukolo gwa Namakula nemugamba ekintu kiri kimu kyolina okukola beera n'emikwano egikugasa egitagenda kuyiwayo emikwano egitagenda kuga nti bawo twamusanze ne bunti kubanga buli lwakugamba tolowooza nti no kimusanyusa nnyo gwe okubanga oli mu relationship enungi kitegeera omanyi ffe tuba n'emikwano ze nange nina abantu bangi of course emikwano mingi naye nina emikwano nze omukwano gwondaba nagwo leero gwogenda okundaba nagwo emyaka 10 kati yegwe nti kitegeeza buli obeera Eva n'abantu tebakulinaako muze nze nakulaba nga bakuwa abantu simanyagala era nze nsirika nakusizinze nga leero kati ababano Eva Namulondo kati abantu olina okwagala bambi okwaddala kati kuleetera kwogeza abantu nti ayagadde ono naye kirungi abantu ekituufu kivaayo kimala ne kivaayo wekola bikolwa bebamanyi bajjako okutegeera nti Eva omutuufu yono tobeeranga naawe nogamba Eva naye mami era wakwirako mami nagamba no Eva wemanyi omanyi kyoli so kati abo baleke n'ekikulu kya byonna Mukama tuyamba n'oprogress nga nova ku step emu nodda ku ndala so kati ebyo bibadde ebigambo yange mami neyanza nnyo neyanzeeke andi mami neyanza nnyo nemuzeyita omuntu tusize bubaka nabeera mulensi neyejja mugamba ti mami munkuumye okuva mami we yabankwasa kuba mami yafa mami yabankwasa tanaba nabufa then nafa navaawo nenzala omwana lekolaki hero eba nange loza akuze naye Mukama yakuwa ekyo kikulu nnyo kyebabize Katonda Mukama bwakuwa omwana mu mbeera eyo omutunuulira nga olaba ekifaananyi kitegeera kuba Eva ali muto ekiseera maama we yagendera naye ate bwe wazaala hero nalabira ddala ng'otuuse nga at least kigenda kwerabiza kuba nabeeranga nnyo naawe ng'okaaba okugamba embeera nga si nnungi naye negamba Eva Mukama bw'aba akwadde omwana oyo mutwale ng'ekikulu ntokaaba naye Eva soke tokaaba mukwana naye
ekikulu kya byonna maama yaleka omuntu ategeera omanyi kyekisinga obukulu ekyo kikulu nnyo omuzadde kiki alese omwana gwalese wawatuuse so kakati ekyo nze bulwendaba ku hiro daddaddaddanga list otuna ku hiro notuna omwana wo nolaba akuze omwana waffe alaba akuze mukama kasita amuwa obulamu kyekisinga obukulu ate nekira naawe ng'oli bulungi mukama akukuumye ng'oli bulungi nga tewali buzibu bwonna so kati ekyo okyebaziza katonda n'omusabira mukama n'amuwa ekimu ekirungi bandimeyanza nnyo museke eyo onoonsonyiwamuka mundabiridde namikuumye mumpadde buli kirungi mututeetaaga era sitoma bakwabipo tebamanyi babeereyo ne boogera batnomanyiiva abantu aboogera ebiseera ebisinga obaleka olw'ensonga buli omu mukama yamuwa omumwa gwakwogera tasobola mukwata mumwa kitegeera naye ate gwe okitutte otya gwe ng'omuntu nze gwe iva nkulaba nga hiro wange oba bagambe ki kubanga kyobula wazaala omwana gwayita hiro nze njagala nnyo omwana omuntu akuze nga ninako kyenina kyemumanyiiko ate nga tanswazisa iva tonswazisa okitegeera nze kati ne bwoyogera nti nami akuzamanyi tubadde naye ebbanga ddene tumulaze omukwano atulaze omukwano naki kasita ekirungi ekikulu kiba nti enneeyisa gyeweisange nze bwe bugagga bwange okitegeera sooka kati nze ekyo nkitwala nti it's a blessing. Yeah. Thank you, Mom. Sorry, nsonyiwe mukaawo kati because bibaawo like memories iranezira tuswazeewa tolina bwezeewa and mami twalabaawo muvuddeyo bali bamaze okgenda muvuddeyo mukoze nigos mulese talent empya era abaana baafuuka ensonga waneemu nigos yakwatane nga yamaanyi nga buli mwana avaayo agaba talent ate nga mwabajja from nowhere I remember nolwe mwalimu auditioninga najjako kubativayo omukyala Rema Namakulu ebbaga wabamu era Rema yabalonda yes like abamu abasinga ne muzeeyi n'alonda nawe n'olonda twaliwo kanjala ate kati tugenda olaba ate abaana balinga bagenzi bagenda omanyi bwe twali tutandika New Eagles twalina ekigendererwa netwagala tuleete abaana njagala okukakasa nti abaana abayimbi abo abasinga era nabo beyogerera omwagamaze nali mubutembe omulala nagamba nze nali simanyi eri nga nkola biki okitegeera so naye nga mwami mutaani alina matovu bwe bankwatako nendaba nga nina okufuuka omuntu era kyekyo kye twali twagala nti iva abayimbi abo abayimbi abajja mwamanya netumumanyako abayimbi nga bangi sijja bameshoninga ensi nebategeera kati ensi bwe bategeera kati ffe twali tusikwalinga mu maaso ga Katonda kuba kyetwali tusinga okwetaaga sandigambye nti nsikwalinga mu maaso g'abantu yes kyalibadde kyekyo naye nze ebiseera ebisinga bikolera Katonda ne mwami mutaya tukolera Katonda mukama kasita atuyamba kyetubadde twagala nekiyitamu kiba kyawo nga tumanya tusikwalinze so kakati ekyo kyo ekyombuza nti bagenda biki bateeka okuba we batuukira okugenda nga kyebabadde baagala bakifuna kyova olaba naffe twabaleka bakola ki bagende bayinza okuba time we batuukira kabona ogamba kakati kyenali njagala kufuna linnya ekyo kiwedde ndifunye kati kagende kati ekyo naffe twakirinaako obuvunanya ensonga ffe wetuli abaleeta kiraffe nekuleeta abalala kirungi nnyo bambi mwebalina okuleeta abaana bato naye ate nabafuuka ensonga mami okimanyi buno music wa bandi takyavuga nnyo nnyo kyo kituufu bandi ne ku radio zobeerako okunomulinda bamukube kakati nno omanyi nze kyendowooza ku ekyo bandi yafuuka mungi music wa bandi yafuuka mungi ate n'ekirala abantu bapaka okuleeta music tafa ku melody gyaleeta
wabula competition ne social media ereta annual competition yewabya etutawaanya kati buli lwobeera nga olabanga omanyi ababandi era abayimbi ba bandi mwenna kyemba kikugamba mulekera ogenda competition y'abayimbi bano abalala bano abaana bazze mu time gy'abantu balina okubalabiramu ekipya of course omuntu alina okukyayinza naye kati gwe olaba omwana aleese oluyimba omwezi guno neguli naawe nogamba gange ndeeta oluyimba ate mubisaba myezi ebiri ndeeta olulala okitegeera twalina time yekyo naye time yekyo yaliwo nga bekaseera tupampinga ate abantu bategeera tusiime tulina we twatuuse ng'olina at least ekinekulekerako abalala ekyo kyokyogera nga sikirumamu nti kati mu kupapa kuno okuleeta n'olyoka oleeta ebifu n'oleeta ebitanyuma okitegeera so kakati ffe ngaaba like ekireetedde music oyo n'ekirala nti kyemanyi nti bapresenters simanyi lwaki enyimba za band tebazikuba nnyo ekyo simanyi looza balabanga ezitajja ku mulembe oba zeetaaga okukyusaamu like kyegambye nti okupapa okwo kuleetera ki nate nammwe abaana abayimbi abaliko mu making sure nti temuteekamu bintu byakupapa bwe muba bakuyimba leeta oluyimba nga lugenda kulwako kubanga ffe twayimba ebbanga ate ngaemusic waffe bamwagala kitegeeza mu abayimbi abato munalekawo legacy okuyimba nga music wamwe bamwagala okumala nabeerako mwaka ku mwaka kitegeeza waffe kyetwakola si kyangu kyakusangika tekiri common banti omuntu oyimba oluyimba n'emyaka 10 maaso n'oluyimba era ffe tubeereyo mukyolera tugamba tuyimbire buli obukadde kitegeeza bakyabunyumirwa kati namwe abayimbi abato kyembagamba abayimbi abaliko abato naye mbadde ndaba nga at least abasinga abayimbi bagenda bakikola abakyala Roma is doing good Sam is good sagala nnyo bamishoninga by the way kubanga nyinza okwerabirayo Nakanwaji is doing well Banji spicy kakati ate oyo ye kati naye akola ekintu kye alina ebyazimbyemu ekintu kye kirungi nnyo so ekyo ekintu mukitunuulire nnyo bwemuba muleeta music mufuba okulaba nti muleeta music wamwe ng'agenda kulastinga nanyumiddwa bano abaana mu pandemic eno ba B2C pandemic eno bagifunyemu balese balina engeri gyeba omanyi waliwo awo ebiseera batwalabanga abagenda like oba ebiseera bibi I'm saying the truth by the way waliwo baali balinga abavaako kati awo ne baleeta gutujja bwe baleeta gutujja nenamakulu ate ne baddayo kati ate awo ne babeeranga abakamu nga gutujja agenza gwako naye mu pandemic bakoze nnyo nno enyimba buli ze baleeta bagata enyimba 2 naye zonna muliro so keep it up B2C ekyo mukyongere mu maaso n'abayimbi abalala bangi abakoze abayimbi bangi nnyo Serena Kata n'olimba traininga Nakanwaji n'olimba wa traininga kati ono omwana ebiruma abayaaye ebiruma abayaaye Crystal Panda nange mumanji Crystal Panda kati oyo omwana kati olaba omanyi abayimbi kyekindeeteseza ekyo olina okuyimba oluyimba ngaomanyi nti okuva ku myaka 3 n'okwambuka waggulu bagenda gwagala n'okuva ku myaka 5 paka ku 29 bagenda gwagala kati awo oba okutte awo oba balina era kyenagamba Spice Malango nagamba Spice olaba olina ennyimba zo ekikuyambye towetolodde nnyo mu batiini nnyo obalina abatiini naye ate n'abakulu balina so that is good olina okubeera versatile nga tobeeranga nti okola show ate abaana abajja basomi bokka bajjukira abasomi olusi ssente bazibamma olina okubeerako ne bawakibanga balidde school fees so kati kyekyo nti music oyo bongambye nti music wa band yegamba zinaseerengeddemu kyokola abanze ng'omu abagamba nti sawa zinalina kukyusa style kubanze nagenda okulaba nga
Gamazima music wa band okujja ngolesa topic nnungi kati nabolaba bino bikali byebisise bagamba topics ezo zeziringa nga bolaba zilavu z'okuvuganya bannange bitamye biki ezo ziyitawo buyisi naye bw'oba ogamba nti ogenda kuwaana owaana oleme kuwaana bulungi oleme kugamba teekama otawaana bandi kyekyo lwaki bandi agenda akola ki nti oluusi abayimbi tukapa netwamuli okufulumya ku pressure ate ngaolabye alaba omuntu ngafulumyafunya nagamba yenze ndikuki n'abato abayimbi bandi abayimbi abato wetegereze fulumya kyofulumiza mu mazo kyetegereza kola wakinga mulungi wakuwa agenda kweyogerera tebajja gamba nti bandi mubi olw'ensonga wakuwa mulungi wakuwa mulungi aba mulungi naye abagambye nafulumya olulimba lwasambula munanga jazz nga simanyi nti tugenda kutuuka mu afrima naye kye nalaba nti waka bwaba mulungi yeetambuza naye. Thank you so much mami kwekyo ekyababandi yoza bawuliddeyo message kubanga nange era nabadde awo ningamba naye kamisk banti radio zoizo tula netawulya nyimba notula ku tv nosooka olabeeto abaana nga bako n'abavubuka bangi abavubuka ab'omulembe abaana bangi so kati olina okubaleetera ekintu nga kiri perfect olina okuba nga okitaddemu ebirungo okuba nga kinyumira abantu. Mami nabaddeko awo emabegako nempulira nawulidde nabuuliza era nabadde nzija kubuuza mami wazzeeyo bagambe wazzeeyo okusoma yagala kwesimba okuba nalabe ne muzeeyi yagenze yesimbyewo eriekaku kati naawe oyagala kwesimba nze naddayo okusoma era nga bankubuuza story yange nti nina kye nali njagala okutubuuza nali njagala nnyo okugenda ku university naye ate nesisobola kugenda ku university kati kyekigendererwa kyange ninaze ng'omuntu sagala kulimba nti sina ne interest in politics naye ategere omwami wange yagambye nti agenda kukola ki kwesimbawo of course twalayira nga tuli muntu omu tugenda twafuuka muntu omu kati ebintu ebimu okikola naye nga nze naye nga ngenda muwabira era nsuubira nti ninamunoonyeza akalulu kama nga atuyambe mbabiseera buli kimu ngenda kikola agenda mu parliament nze naze ng'omukyala naye nga saagala kulinda sinafuna interest ey'okwesimbawo naye ngira ngifunye era nja kubagamba njakwambagamba naye nga nayagadde nzireyo lwakuba nabadde nkwasaganya ebintu bingi kale ne binkubamu awo byo byankubyemu ate muzeeyi ye naayita kuba ye yali apozinze buli kintu nagamba ngenda concentrating nnyo okusoma sikibiyo ojja kuddayo obusomoddayo kubanga kyenjagala just kugenda kusomya benjagala okusoma nga nze ku university ate mbimale ndabe ekiddamu kubanga olina n'ekisa kyakatonda kyekijjagala naye Yoshua Win ye muzeeyi okuyitamu genda mu parliament ago mateeka katimuesaala era sawa yonna nja kugamba tugende tukazakulembera wali ewakuzeeyi nga nyingi lekakuuto nekumbago neerabidde zakulembera wali kuhaite batenga bagenda otenyeza otya otudde otya oli otya kaluluŋŋane zakulembera yonna buli baganda bange gye bali abesibye era kyokyo kati awo kyetusigaza mukama ateremu obwangu muzeeyi kubanga nange kyayagala tulina omubeererawo ne mukama atuyamba abantu bamuniire obululu kyekisinga obukulu mukama tuterako kisakye naye nga mmanyi sitera nyonze kugoba kintu nekitakutuka agumamye emikisa olina wanabareeza aa neddadi yayimbaawo amapayasi bamunaaza olweta nze mmanyi ekyo kyo mukama ajja kitutuusa bingi nyo betumusabe nabituusakolera kati ekyo nakyo mmanyi katonda ali naffe tujja kugenda mu paliamenti Geoffrey Rutaaya ekakuuto 2021 agenda kubeera honorable inshallah mami covid oyo gwakuyisiza tebanya abantu bangi covid yali ababonyaaboneza stage tetukyakola era mutuufu g'amazima saagala kulimba covid kampisiza bulungi nnyo naye ate yampadde obudde okwekyekingamu neŋŋamba ye kakati mbadde okuyimba mbadde nkuwa 90% ninga emirimu gyange emirala ngisuubirira kyobola gibadde
tuyinza okutuuka mu covid ate okuddayo ku mirimu gyange emirala gye nalinga banga nze eminyo njagala nnyo okubeera mu bya designing era ebiseera ebisinga mbeera wali ekansanga okulirana Bank of Baroda kulirana Bank of Baroda nenjiya nga ebisale tebinakubeera nga ntambula nga netayoka ebintu nambikiza abaclients bange of course besides music era nga nina ekirala kyenkola naye nga byonna byonna covid kyenyambye kubeerako ne famire yange giwa obudde abaana ntegedde tuyize bingi nnyo mu karantini bayiga okubetinga ne bayiga okukola obundaazi kuba nti sibambagamba nti time oyinza okutuuka nga gwolina okukola obundaazi gwobutegeera naye obanga bano oliwako osobola okugumanya nobanga okukolera kuba abaana abamu betusomeseza wali abasometwaizi nga accountants kati naye ate nga ate balina okumanya ebintu bwe bityo so kati tututte time ne tuyiga ebintu bingi tuyiza okutunga buno obusikaati obwawezi waliwo abaana ababayigiriza abaana of course bayiga bagenda ku Google tugenda ku Google netulaba babikola netutunga kasikaati ako ne kavaamu bulungi so kati covid ekyo kyemulabamu ng'ekirungi naye ng'ate ekibi ndabira ddala nga financially atutawaanyiza nnyo saagala kulimba kubanga tuli down twali twamanyira concert omukaaga kansolinga malinza okusasula ebintu ebyo so naye ngaera negamba fenna mukama bwatyo katusabe katonda atutuuse katonda amugjewo kubanga webivaawo covid kasita avaawo ebintu ebisinga bigenda going back to normal banange aba YouTube channel yange Chill Evelyn Namlondo channel ayina matovu njaba mukomyawo party kubanga ebyamano bikyali naye kambasabe abasibe ola abantu ba subscribing banange mwebale abasubscribinze mwebale nnyo era mwebale ddala kati ku Namlondo Evelyn njagala mukikole ku lwange kubanga ng'omwana gwenyambyeko mu byakola nakimba saagala taasembe bambi abawagizi bange mwenna abawagira Minisitule Uganda abawagira Mwami Mutaya bambi mukayambe kati kantitwale nti mukayambe kuba YouTube channel yako kagitandise butanzi ate nga naye ayagala basubscribers abawera bwabanga waliwo akantuntu tujja kutereeza tewali buzibu terikuba twakatandika so bambi muyambe mubeere nga musubscribinga ate mugamba mugitumbule bebeere ne bafollowers abawera